tuli ku program namwatulira ebaawo essaawa 2 ez'akawungezi ku lunaku luba lwa mukaaga ne tugiddamu enkeera mukwano gwange ku Sunday ku ssaawa 5 ez'okumakya omuweerezaawo nze Stella Namubiru njagala okwebazaako mikwano gyange mmwe be tutambudde nabo mu mwaka 2018 abatubeereddewo tumanyi oluusi okuleeta ku bantu mukwano nga balina embeera ze bayitamu balina ebizibu eby'enjawulo ne muyimira wamu naffe ne mubayamba mu ngeri yonna gye musobola buli abadde annyambira ku muntu wange wano mukwano weebale nnyo weebale ddala nsaba mukama akumpeera kyennyini ekyosinga okwagala abagirabira ku YouTube mikwano abagirabira emitala w'amayanja mwebale nnyo mikwano mwebale kutuyambira ku bantu baffe mwebale nnyo kutwagala nange mikwano mbaagala nnyo program namwatulya ebera bwete owandika ebbaluwa yo nga mulimu ekikusumbuwa nga mulimu ekikutawaanya nsonga z'amaka nsonga za bufumbo z'abaana waliwo kukyagalanyiza waliwo gw'obanja gwandi teeka butesi mu bbaluwa nekira wano ku ABS TV nja kubanga muyita wano mubuuze omusajja kiki omukyala kiki naawe nkuyite mukwano obeere nga mukwano otegeera ekituufu ekiriwo nga ofuna obuyambi obw'enjawulo olina ekitawaanya obulamu bwo waliwo bambi abantu baffe betuleeta nga beetaga ku buyambi obw'enjawulo byonna embeera yonna ekukyankalanyeeko gweteeka butesi mu bbaluwa ndetera wano tujja kubanga mukwano tukumaliriza bulungi nnyo oveeyo nga mukwano ofunye okuddibwamu ku kizibu ekyo kyoba okola kyoba weetaaga ekiba kikusobedde. Leero tulina ebbaluwa mu nnyumba ebbaluwa ya leero egamba bweti nkulamusiza nnyo nnyabo mukyala Stella Namubiru amanya nze Ibra Matovu nga nsinzidde mukono seeta nsaba onsomere ku bbaluwa yange nnyabo mpandiise ebbaluwa eno nga nsaba ompitire mukyala wange amanya Sharifa Namugenyi omukyala oyo maze naye kati emyaka 4 naye nga buli omu abeera wuwe mu myaka ejena maze emyaka 2 nga mwegayirira ajje abeere nange tutandike obulamu ffenna naye omukyala agaanye ye ayagala byakujja ku wiikendi nandabako n'amala n'agenda kati njagala kumanya omukyala ono anjagala oba tanjagala yabaaye ebyokunfumbirwa byaliko oba si byaliko kuba emyaka 4 nga weegayirira omuntu omuwase ng'akulaga tayagala si byaliko bannange nsobeddwa nsaba omumpitire bwe mba nina ensobi gye mbadde nkola nga simanyi nga yemugaanye agimbuulire nakyo nkitegeere bw'aba nga tandiiko nga osanga alinayo abalala be yeetaaga nakyo nkitegeere nneme kuddamu kumumalirako budde bwange nkwegayiridde Stella mumpitire omumbuulize anjagala oba tanjagala ye bw'aba anjagala kiki ekimugaanye okujja ewange tutandike okubeera ffenna nasanyuka nnyo nga ebbaluwa yange esomeddwa era kwendi nnyo ku TV nindiridde ebbaluwa yange okusomebwa n'omukyalo oyo ng'omuyise mpulire nsonga ki kuba buli lwengezaako okumubuuza kiki lwaki tojja aŋŋamba kimu nja kujja kati myaka tuli 4 ate nga mukyala wange mwagala bannange Stella nsalira ku magezi mpulire omukyala ye kiki kyandowooleza nsigadde nze Matovu Ibra nga nsinzidde mu mukono enamba inagiteekawaawo n'omukyala Sharifa Namugenyi naye namuteekawo awo
abalunzi ndowooza ebbaluwa y'omwami mugiwulidde. Mwami Ibra bambi alina ensonga ze. Ebbaluwa ye enduddewo okugisomera ennaku zinabadde nzisa amasimu nga gaba bannayistera ebbaluwa kati naguno omwaka nagwo tuguyingidde omukyala era sinnamulaba banaye tuli ku kinegamba Ibra kakkana ebbaluwa yo ngenda kugisoma sebo mwami Ibra nakubidde simu gamba beerako ku TV beerako tuwulize ensonga zaki ensonga z'omukyala bwe tuba tusobola okuzisalira amagezi tuzisalire amagezi bwe kiba tekisoboka nakyo tukimanye naye olwaleero amazima ogenda kubeera nga ogamanya program namwatulira bwe tutyo bwe tugitandise ensonga za mukwano nno ensonga za bufumbo omwami Ibra afuna okwemulugunya ku mutima agamba omukyala wono amaze naye emyaka wadinda beejo emyaka 4 gye bamaze bonna naye omukyala ayagala bino byakujjako ku weekend kulya ku masapaawo kulya ku bulamu ku weekend kwegiragiramu awo yamala akole ki atambula agenda awo kyesimanyi oba omukyala ono abeera mu bazadde be oba abeera yekka kakati nga njagala tumanye omukyala ono nsonga ki emugaana okujja ewa mwami Matovu omusajja gwatayagala oba ayagala munnanga muwase mu butongole yes naye nno nsonga nzeemu nkubiddeko mwami Ibra eyinza okuba nga omukyalo ntayagala kumala gamutwala byakawundo kakubya eddinisa ng'ayagala omuwanjule oba kalabisiti okyale okitegeera naye gwe ebyokugamba omwana wa munno nti kati toyagala kati jangu mu kazigo kange ku ddiru ki ne bwe mbanze mama nnyabo tokantwalamu nga naye nga wekitwe tugenda okuba nga tutambula omukyala namuyise waali tumulina mu nnyumba mwami Ibra munange okulaba okusoma ku bbaluwa eno omukyala we tabadde mwangu wakuyita tubadde munaku nkulu omukyala ali wano ali eri nga si mwangu okitegeera naye ngezezzaako paka we mufunye era waali agenda kuba nga kubuulira ng'akwatulira lwaki tajjawuwo kikyamu kikyolina oba toli ensonga yasinga okuzimanya nsiina kyemmanyi naye nga tugenda kumuyita tuwayeemu akatonotono tumanye mukyala omuyise mukyalani mukyala Sharifa kiki ekimuganya okujja laavu yakendeera takyakwewulya bulungi oba ye ensonga zemunaye yasinga okuba nga azimanya naye nga tugenda kuwumulamu katono nga tetunaba kuwumulamu kano kalowoozo eri abakyala era mugenda kubanga munsindikira message ku simu eyo eri awo eya 0702511011 kyalibadde kuba kyemmanyi omwami ono bwe nabadde njogera naye tali ye kyagamba ayagala mukyala Sharifa ajje mbu bakole bonna bwe bafuna ssente alyoka agenda ewaabwe kati ate nze bwe nayogedde simanyi naye nze mu ndowooza yange oyinza okwesanga nga ebimu ku biganye Sharifa okujja okubeera n'omwami ono nga bambi Sharifa ayagala omwami asooka agendeko ewaabwe bireme kuba bintu byakwebba byakwewaggula mu ndowooza yange bwentyo bwenkirowooza omwami namubuuzizza oli wiringa okugendako ewaabwe w'omukyala n'agamba obusobozi tannabufuna naye omukyala ajje basooke babeereko bonna awo neŋŋamba mwami Ibra ebintu ebikyalimu essaala naye tukwate enkola kasita omukyala ono waali era tugenda kuba nga tukola ki nga tuwuliriza ye sayidi ye ayogera ki kamwanirize tumanye ate ye ebibye biri bitya nje baleko nnyabo kale nnyabo nange kale nsanyusa okulaba kale nnyabo nange mukulike ennaku enkulu kale nnyabo nange muzikulike mwaziyitamu nnyabo okay amanya gaffe mpoze amanya gange nze Namugenyi Sharifa Namugenyi Sharifa yeggo wennyini gwenjagalira ddala Namugenyi Sharifa leero oli mugenyi wange olwaleero munange webale kujja kale nnyabo nange okusanga naawe okusanga okakati mukyala Sharifa ndinamu engeri gyenjagala tuwayeemu mpolampola katonotono yennyabo mwami Sharifa nga tetundagenda wala oli mukyala mufumbo siri mufumbo toli mufumbo naye nga olina omwami sirina tolina mwami oli singo singo nisaki onoonya oba tonoonya
ekyo kyendekere ekyo nkikulekere tolina mwami goga siina omukyala talina mwami tutandikidde awo talina aliwo omu mwannamunigina empewo y'ekirya yogikola otya lwaki ombuuza gamuna obulamu nga tebuliemu mwagalwa muganda wange nga tebutambula naye anyway buli omu alina engeri gyakikwasaganyamu okay kale kati ninawo ekintu kyenjagala leero tubeere nga tumanya sijja kulisaayo waliwo omwami otugambye toli mufumbo yes ekiteeka kituufu n'omwami tokola ki tolina waliwo omwami bamuyita mwami Ibramatovu omumanyi abeerawa nekyo kimbuuziza abeerawa nga tetunadda kujja abeera erinnya eryo bwe lyogera olimanyi tolimanyi Matovu Ibra erinnya eryo nali ndiwuliddeko wali oliwuliddeko waliwo okuwulira ekintu n'okuba ng'okiraba oba ng'okimanyi waliwulirako yes naye omumanyi kinkoze bulungi okuba nti omumanyi ngaani omanyi nga mukwano gwange nga mukwano gwo just mukwano gwo emikwano tuba n'emikwano gya ngeri nyingi waliwo omukwano ow'okumutima ow'okumwoyo nobawo ne mukwano gwo just mukola naye just mukwano gwa kikaaki oguliwo mukwano gwa munda oba just mukwano like the usual ebyabulijjo ekambuze mukwano lwaki ombuuza ebyo lwaki nkubuuza bino njagala kumanya tuge tofaayo ensonga tugenda giggusa gyeyina asiganye ensonga yobuuza sigiganye naye lwaki ombuuza kubikwata n'ebyo nga si bye byandeese wano nga si bye byakuleese nkimanyi bulungi si bye byakuleese njagala ekyandeese kyennyininyini ekyakuleese kyoba oŋŋamba kyemankugamba nange sinnagaana ekyakuleese gwekwata nkola kakkana ekyakulese kugambye kiri mu layini eno wetutambulira ekyo sikiganye naye ate kati ate woolese biri ate okumbuuzabuuza bye sitategeera sibitegedde byebindeese wano lwaki mwendese topiki ya Ibra lwaki ova mu mbeera sikuva mu mbeera sikuva mu mbeera naye kyeneebuuza lwaki obireese lwaki mbireese kale mbireese kuba nsuubira nazze wano ku lulwo sikyo kituufu nga nsuubira olina kyoŋŋamba kituufu kyenkugambira kyekino kyetutandikiddeko kyendi mu kugamba kyennyini kyekimu ku byo bingi naye tutandikiddeko kino okitegedde kino bwe tukimaliriza nga tulaba ate ekikola ekiddako nsaba tube bakkakkamu okitegeera tube bakkakkamu tukwatagane step by step kino kyekisooka kakati obadde okyanga mwami Ibra nti mukwano gwo temwinaamu mbeera ndala yonna temwina mwami Ibra omanyi waabeera ewuwe simanyiiyo tomanyiiyo okakasa banziremuki kati tuve mu byokusaaga tudde mu mazima mwami Ibra omuyita otya oba yeya nimbi naliko awantu awamu nenkulaba ne mwami Ibra nga muli because kyemmanyi ewa mwami Ibra omanyiyo bulungi era ogendayo kati lwaki ogamba tomanyiyo obimanyi otya mbimanyi ntya mbadde njagala tukozesa amazima obimanyi otya mbimanyi mwami Ibra omumanyi omumanyi ngaani nze mukwano gwange just okitegedde mukwano gwange kati yeyakutumye ondeetewa si yeyantumye naye kati nga nze mukwano gwe tulina embeera gye twagala tutuukeko tutegeeragane gwe ogamba Ibra mukwano gwo nga bwali mukwano gwange naye ate ffe abali ku saidi ffe tumanyi oli mukyala waffe kituufu si kituufu
Okay, akutumye ondeete wano. Si yantumye. Tosituka. Si yantumye. Nedda kyenjagala okubuuza yakugambye ondeete wano. Si yaŋŋambye. Si yaŋŋambye. Kino kinkutteko. Actually muinako n'Oluganda. Kati twagala teri Luganda lw'omuyinako. Okusinziira embuuza gy'ombuuzizzaamu, ongambye tukkakane tubibuuze mpola. Mpola. Wano gwe yampise obadde ompita ku lulwo. Ennyabo nze yakuyise. Okiwulira? Naye ate wombuuza biri gwe omanyi nti mukwano gwo. Okiwulira era ombumbuuzizza ne nkugamba mumanyi. Naye ate wogamba nti mukwano gwo nze mbadde simanyi nti mukwano gwo kitegeeza mulina bye mwayogerezeganyizza. Tetulina bye twayogerezeganyizza nga bw'ogamba. N'olyoka ompita wano. Nedda. Togenda. Nedda nnyabo kitegeeza oyina ensonga yo. Nina ensonga yange kikyo kituufu. Era nga njagala tugimanye olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero eriwa? Mwami Ibra. Kiki ekigenda kale kati njagala ombuulira amazima. Saagala kale kati byo byokwebuzabuza tubivuddemu tukoze eki. Kiki ekigenda maaso wakati wonna Ibra? Anti kati olaba obuzibu bw'osoose tombuulidde kiki? Okiwulira? Wabula ontandise simanyi Ibra ate ne nkubuuza wamulaba otya nti ate mukwano gwange ate ye mukwano gwange. Kati njagala ombuulira omukwano mwagufuna mutya ye? Mama nyabo wanje mama. Omukwano mwagufuna mutya? Ne Ibra. Ibra oyo twasomako naye. Twasoma naye mukwano gwange wadde myaka nga 10. Gye mmaze nga mumanyi. Era abantu bonna babadde atambula nabo bonna mbamanyi. Era essaawa zino nze mmanyi gwe mukyala gwalina. Era waliwo olumu twasinkanako ku mukolo. Gwe wajja naye kati oli mukwegana nti oli mukwano gwo. Era natwanjulira gaffe mikwano gye nti oli mukyala. Si kyekyo. Kati olwo kambuuze ekyo omukummanya wammanya nkitegedde. Naye we wabadde ompita Ibra ayinako kyamanyi oba nedda? Ibra. Ekyamazima kale twogeze amanyi. Lwaki amanyi? Watuukidde okumanya kati nga nze mukwano gwe yankaabira nangamba Stella mukyala Sharifa oyo nga mwagala naye ndaba mukyala Sharifa takola ki tandiiko buli kimu yagamba buli kimu akikoledde buli kimu kimukoledde kyeyeetaaga naye kati muli myaka emeka yagamba muli myaka 4 kyesimanyi oba kituufu ogenda kumbulira gwe saidiyo mbu muli myaka 4 naye relationship tekula nga wakugamba myaka 4 nga ndi wuwe nga toli wuwe obeera wuwo kyesimanyi oba obeera wammwe oba obeera mu nnyumba yo nakyo ogenda kukimbuulirako olunaku olwaleero kati ye nga kyagala okumanya omwagala oba tomwagala ye bw'oba omwagala lwaki tokkiriza ne mutandika okubeera mwenna kiki kyoyagala gweyogera kyoyagala yajja kukikola kuba ye buli lwaki ogerako ekyokubeera mwenna gwe tokutula tomugamba mazima kugamba bugambi ndijja ogwo ne gugwako n'omulala kaakati ekiriwo kiri kiki oli mwetegefu okubeera naye nga mukyala we oba ebyabiveeko tunoonye ekirala era bw'oba ng'omwagala ku mutima kiki ekigganya ekyo akikole bw'wabaawo nsobi ki agitereeze kuba ye agamba akwagala nga mukyala we akwagala naye gwe takutegeera bulungi yensonga eriwo yeeyo tontunuulira bubi nze tontunuulira bubi ensonga eriwo maama ye takubuulira nsonga lwaki siri naye kwejja emyaka 4 tambuulira era singa agimbuulira saalikoze ki singa agimanyi twalibadde tetuli wano ssaawa ekikulu olaba obuzibu obuliwo mubaagala naye ayinza okwewaana neyeewaana nga ye naye ng'ate nze amanyi kiki gwamanyi eby'omunda webale nnyo gw'omulaba bulabi omumanyi just nga mukwano gwo naye nga nze amumanyi embeera ze buli kimu kati okkiriza nti mwami wo mulina kye muliko tuoke tukkiriziganyaawo kuba twakomye ogamba mukwano gwo
waliwo ekiriwo ekibagatta wanje nzikiriza nnyo okkiriza weebale nnyo awo tugenda tambula bulungi nnyo nyini ddala kati leero njagala otubulira amazima mwami Ibra omwagala tomwagala oba omwagala lwaki temujja ne mutandika okubeera mwenna buli omu bw'abeera eri n'omulala n'abeera eri paka ddi okwagala tebakukaka bwekiri kituufu Ibra naali mwagadde naye kisinziira ku ki kwe kisinziira gwe balabalamu myaka ena nga temuli naye nga toli naye myaka ena nga toli naye ate nga waali sigama nti oba ali mitala w'amayanja myaka ena walina okubaawo ensonga kati ensonga ezo oba ensonga eyo kyenjagala tumanye olwaleero bw'eba ngesobola okugonjoolwa tugigonjoole kuba Ibra akwagala ayagala obeere mukyala we ensonga tugigonjoole otandika okubeera naye bweba tegonjoolwa tulabe kiki ekiddako tusobola okutambula nayo oba tesoboka kyetwagala okumanya ensonga eriwo eya mwami Ibra ndowooza tetujja kwetoolola nnyo kwogera bingi naye nga gw'omwagala ku mutima waali etaaza okubeera naye ng'oggyeko ezo ensonga okubeera naye tuyagala kubeera naye saagala beera naye lwaki nina ensonga zange nganzi olina ensonga zo ezikugana okubeera naye okubeera naye omukyala agamba naye alina ensonga ze ezimugana okubeera ne mwami Ibra awo wenyini ku nsonga ezo nga tanaba kutusunirako wadde n'emu ngenda kubasaba tuwumulemuko katono tukoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri okyali ku programu namwatulira Ibra nagambye beera ku TV ononsonyiwa naye Ibra kwali nagambye beera ku TV ogambye ekyo tugende mpola anti twagala naye amanye obukyamu bwe buli naye andaba yeyakugambye ondeeta si yeyaŋŋambye naye nze namusalidde magezi nga mukwano gwe nga nakinnuma mukwano gwange kubeera mwaka ku mwaka nga tafumbirwa kati ne mugamba omukyalo ono ze ngenda mumukwata nga mukyala munne tusalire wamu amagezi kyogamba mbu ndi kumpewo toli kumpewo bino bisigala wakati waffe naawe okitegedde mukwano toli kumpewo wabula namugambye agenda kutegeera ye waali agenda kubanga akoze eki ng'ategedde ensonga okitegedde mukwano gwange kati omulamuko katono ba sweetheart mikwano gyange abalungi tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri okyali ku program namwatulira leero tuli mu nsonga za mwami Ibra Matovu ne mukyala we Sharifa nga mwami Ibra Matovu alina okwemulugunya agamba nti omukyala babadde badeetinga emyaka ena naye bw'ayogera ku nsonga z'okutandika obulamu bwonna batandika okubeera bonna awamu awaka omukyala yeesika omukyala tayagala batandike kubeera bonna nsonga ki kati awo Ibra olw'okuba nti ayagala nnyo omukyala woono ne bibanga bimusobedde neebuzako nagamba Stella omukyala mumpitire kweyogereko naye mmanye bwe mba ninawe namusobya mwetondere bw'aba alina ensonga ze nazo nzimanye bw'aba takyanjagala nakyo nkimanye butereevu n'enkola ogwange nga bulijjo nempita omukyala agenda kuba nga tubuulira lwaki mwami Ibra ono tannayagala kubeera nti abeera naye takyamwagala kiki mukwano gwange Sharifa tubadde tukyatambula ffenna tukomyewo olwo njagala otubuulireko ku nsonga zaffe obadde ozitandiseeko wali wetuwumuliddemu kakatono obadde ozitandiseeko njagala awo nyini tumanye omanyi munange omuntu olusi mba n'ekizibu nga sikimanyi nti nkirina okitegedde andi okumpi oba takiŋŋambye nti naye nonna mubiri kino kikola bubi nze olusi simanya nze nga manyi kyendiko oba kyenkola kyekituufu okitegedde ate ensi mwe tutambula buli omu aba yeetaaga okuwabulwa okitegedde buli omu teyeemalirira so kati mbadde njagala otubuliremu ku nsonga ezo oba ku kikuganya okubeera nti okola ki nti ogende wa mwami Ibra nsonga kyezo kubuulireko ekintu kimu mbuulira nze wendi nga waayagadde
omanye ensonga zange kuba ez'abaagalana ziba zaababiri naye gwe wogambidde nti oli mukwano gwe ennyabo okiwulira ogambye oli mukwano gwe ziyingiramu zitya nga nze mbadde sikumanyi obadde tomanyi kyemmanyi naawe olinayo mikwano gyo nga mwami brata naye kale ebyo byonna byandibadde awo kituufu alaga nti anjagala era agamba nti anjagala naye nga wansansaanyiza takikomye ku ggwe kati n'abalala bakola ki simanyi kuba nambuza ensonga zino waliwo abazimanyi kubangambye tewali nga asoose kuzigambako nze kati wazigambidde ggwe naye nkubuulireko munange ekintu kimu mbuuliraako kyobadde otamanyi bingi nnyo ndooza bye simanyi kuba sayidi eyo yonna sirina kyemmanyi n'ekimu kati kino nkyogera lwakuba nkoze eki kunsansaanya kusaasaanyiza kunjogerera okiwulira mpulira mukyala kuba wekituukidde ku ggwe kirabika tekikomye ku ggwe kikyagenda walala era waliwo n'abalala bakolaki abakimanyi naye mwami Ibula yakugambye atya yaŋŋambye emyaka 4 ensonga yenkulu emulumi omutwe emyaka 4 toyagala kubeera naye kiki olinayo omusajja omulala gw'ofumbe omanyi oluusi abakazi mufumba amali 3 oyinza okubeera kuba ye Ibula yaŋŋambye akulaba ku wiikendi ate si buli wiikendi kati gwe gyosula tamanyiyo naye ate gwe kwegamba waliwo obutategeeraganaawo era wabaawo ensonga nze twagala okumanya wabaawo ensonga eriwo mukazi munnange kanjikugambe nti nze ndi naawe kituufu tuli bwabawa babiri ate ondabikidde okuba oli muntu mulamu neyanziza tolina buzibu ndi muntu mulamu nnyo sina naye kankubuulireko ensonga owulira mpulira maama awoza lwaki sibeera naye njagala okimanye olwaleero omusajja omwavu osobola okufuna apatayiti ye omusajja omuki omwavu nga talina kyakuwa yadde nga mwavu nga talina wadde kyakuwa yadde akatono nga mwavu wabbuba tukyali ku nsonga y'obwavu Ibula mu baluwa yaŋŋambye talina kyatakolera bwe yaŋŋambye sibeerayo naye ye bwe yaŋŋambye mbu talina buli kyomusaba akikolera akikuwa kati ate lwaki ogamba nti mwavu talina kyakola wakkiriza bibyo singa nze kati nkitwale nti gwe okkiriza ye sokoleke nze okwogera kino sikyogera lwakwegula gy'oli ennyabo wabula nkyogera nga wooli mukazi munnange kuba naawe oli muki mukyala mukazi era singa abadde abikola era mbadde nkugamba wabaawo ensonga okiwulira mu bufunze yannimbye yatulimbye okugamba nti buli kimu akikolera awo yatulimbye talina kyankolera okiwulira nkiwulira wabbuba owulira ebbuba litya ebbuba lye bayita ebbuba oli mukazi nsuubira naawe okimanyi ebbuba ndimanyi alyolesa ati ayinza obba nga badde akikola nga tamanyi naye ate era bagamba atabubira nsiko ye omusajja waba takububira aba takwagala omusajja akububira yakwagala kati kankubuuzeemu ekintu kimu wenkugambira nti wabbuba braza wange ansanze ne braza wange tabuuzizza nti ani oyo owulira aninze wuuyo ankubiddeeyo wuuyo kuyomba wuuyo bikyeyebalaavu tombuuzizza nansonga nti nsonga weeti ne weeti omuyita otya wabula yatandika kuyomba nange olw'obusungu nensirika nga nja muddamu bingi mu kusirika kwange nekinyamba kuba saayogera bingi nnyo okakkana ne mugamba obuuzanga ensonga yakwatanga akuba wano kutama lwi eryo ebbuba liba lya kisiru lyamagezi gyeri kituufu omusajja awo bakituufu abasajja batuwubira bannange bakazi bannange batuwubira olw'ensonga nti baba batwagala okiwulira naye okwagala sigamba nti oleete ebbuba ery'ekisiru nja kubeera n'abantu bange nja kubeera ne kojja wange braza wange bangi abaana ba kojja bange baba bangi wabula gw'omale gawuba ebyekisiru
nzo omusajja woba obubanga okwata bulungi n'ongamba mukwano wekiti n'ombuuza era nkunnyonnyola era ne mmala ne nkuwa ensonga n'okakasa bulungi oyo ki muntu wange eryebbuba lya kisiru lya kitegeevu abakisusiza ge mazima matuufu liba likikkiriza neyanziza we balikikkiriza kati omusajja owo buba mu mwa ndowooza byebimu obitegeera buba mu mwa byebimu omumwa gutya tonvuma simanyi nakumanya anti tunnyonnyole nga bwe nagambye nti nkola ekintu nga simanyi nti munnange kikola ki kikunyiiza naye bw'onnyonnyola mmanya nti enebadde ensobi nenkola kinenkikomya kati tugende kimu ku kimu omumwa otugambye alina omumwa atya ayomba akola ki musajja omumwa gwe tomumanyi oli weka oli mufunu nze ebyange bikyali awo ebityo kati webiba bikyali awo omusajja ow'omumwa akoza era byebimu nebbuba abeera nebbuba ate tagaba gattako obwavu bwalina buli bumuwunya n'omuwunya obwavu bwalina bumuwunya n'omuwunya naye ate bakola omukyala ye akola n'omwami we gwe ekyokuba nti oli wekka naye ali wekka oluusi ekyo kireka kyekimuganye n'okukulaakulana gwotuka omuyita omwavu bagambye babega wa buli mwami ali obulungi wabaawo omukyala vane ku kyobwavu nyinza ogenda ow'omusajja oyo oli mukazi munnange kituufu nyinza ogenda ow'omusajja oyo ng'era womanyi omukazi omuyonjo n'oyonja ennyumba n'ogirongosa buli kimu n'okikola ogenda okuddayo ng'ennyumba ng'ewunya nga n'omusajja mwennyininyini wemba simukubidde essimu ne mmugwako gugwe oba amala nnaku mmeka nga tanaaba katonda yamanyira avunaba kyebyo woba olaba ekyo nansonyiwa kikugamba nkikugambye nga mukazi munnange tugambe nti alimu obukyafu mwami alimu obukyafu bungi bannange mukazi munnange okiwulira omusajja omukyafu alimu ekisu ekibigolooza ekisu kiva kuki simanyi omuntu omuyonjo osobola okufuna ekisu wabaawo oluusi bwa bulwadde si bulwadde olabirako ddala nti si bulwadde oli omusajja teyeyonja nalikugambye nabingi lwakuba omuntu tebamwanika okuva ku mubiri gwe gwonna naye mukyafu tubuulire buli kimu nga ye bwatugambye ebyo byonna bwe tubuulire lero teri kyembamulekayo yenyabo omusajja awunya kye bayita enkwawa n'owooba n'apatayiti ekyo nkikubuulira mukazi munnange enkwawa awunya kye bayita enkwawa leka ekiswa kiwunya naye enkwawa omugulyayo ku bujodrant byebiki jodrant tozimanyi egundi kale babuteekamu ate nkubuulira ekintu kimu ate nno wabeera ne ku ssente ogamba kale naye omwavu asembayo kati omwavu bwagatta okuwunya bwagatta ki obukodo gattako n'obwenzi ekyobwenzi nakyo gyekiri kyogamba waddidde ebibi byonna nobiteeka ku musajja oli mukazi munnange nze nkugamba ekituufu okiwulira nina okugamba ekituufu ekyo sisobola gamba nti ngende wali nkyogere era nkigamba gwe owulira naye omusajja naye byonna biri ku ye naye omanyi nti omusajja ono kale tetuganye biri ku ye kati for example ekyobukyafu omanyi nti oluusi omukyala gyayonja omwami we because abasajja tunula ewaka nga muliwo n'abaana abalenzi kyemmanyi muyinza obbanga oli mu famire oba katuwe mwakolako n'abaana abalenzi era abaana abalenzi baba banjawulo okubawala omwana omulenzi bwe yagenda n'akuba akapiira n'akomawo n'atanaaba n'agwa bugwi ne yeebaka comfortable omuwala kyotasobola kukola so kati singa oddira omwami oyo n'otandika okubeera naye gwajja omugamba ibra okomyewo tonaabye tobusulamu obuliri genda onaabe ibra esaati gyambadde singolole gijjemu ogigolole socks nga ziwunya akasu naye kati ye teyefiirayo obuliri abusulamu yeka teryamugambako nti ki essuuka teryamugambako nti kati ebbanga liweza alina okuva ku buliri naye gwe nkubuulireko ekintu kimu
Nsajja oyo nali ngenzeeko ewuwe. Okiwulira? Nina ebisumuluzo ebyange naye ayina ebibye. We nagendayo teyakitegeera. Nansanga. We yansanga najja ne twogerayogeramu awo. Nasituka ne ngenda ne nnaaba. Naye nga ye akyali awo. Ng'omuntu ava okukola ate ng'omulaba mu kyavu. Yayingira buyingizi ki? Buliri. Owulira? Buliri. Lwaki neebaka wali ne mmuleka ku buliri? Ku makya n'enkeera n'enzirayo. Weebaka wansi ku buliri wa buyingizi? Nkugambye neebaka wali ne mmuleka ku buliri lwaki? Kolo tewaliyo mikolo. Mikolo. Kati awo njagala okite. Omusajja olabako lwalumu. Ate lwogenzeeyo ne weebaka wansi. Gwakataiti osobola ogifuna. Obuliri asanze mbuyonjeza. Amasunka ngozezza nga golodde buli kimu nkikoze. Avudde n'ekitaka kye. Ayingidde obuliri. Nze mukazi wattu nnaabye nenkozeeko njagala nsanyuse munnange. Neebake n'oyo. Neebake n'oyo. Awo nkulaba mukazi munnange eyo nsonga. Oyina ensonga. Weebale kikkiriza.